Ogamba chika brother. Alisted. Kakati obuzibu bw'embula bye buliwa. Yes, sir. Wanji. Mutumidde. N'omugaggaza awedde mutumidde. Soko kendezeko kubuze. Naye ng'obuzibu bwe buvudde wali wamu. Yes, sir. Omugaggaza awedde tasobola kubeera mukwano gwo nga tedonizera enemewe. Nongamba she will feel fine with you. Ate ng'oli mukwano gwa Doni. Sebe ekyo nkimanyi. Ekyo sebo nkimanyi. Aha. Then Donizera tosobola sharinga fulusiga video ye. Nga avumu mwana wa Donizera. Nongamba Donizera she will keep quiet. Nga tozze n'omwetondera. Oba n'omugamba nti tewalabye video yonna okugwayo. Kitegeera. So for her to revenge you indirectly, abadde alina okusponsoringa ani nako. Okutakolinga zawedde to hurt you indirectly. Era Doni mugezi. Okitegeera. Mpulira bulungi sebo tuli kuli yo life. Genda maaso. Soko demo bulungi. Damwe gundi point yo. Point yange eri bweti. Judy zawedde mukwano gwo. Yes, sir. Ate gwe Donizera naye mukwano gwo. Naye Donizera is enemy to Judy. Ontegeera. So kati Judy endowooza ye mugamba nti tasobola kubeera mukwano gwo ng'ate enemewe ani Donizera ng'ate naye mukwano gwo. Tala nti ekyo kiba kituufu. Tekiba kituufu. Tosobola kunjagalira baana. Nungamba nti mama w'abaana tomwagala. You get me? Mpulira. So kati Donizera ekyamusumbuye nze okutegeera kwange n'eyo video naki byonna bye baakoze. It was because you shared full figures video. But you didn't come to clear the air or to talk to Don that you didn't watch the whole video. You get me? Ekyo nkitegedde. Katate Donizera okusirika nga Junior mpayiriza. Anti kati Donizera lwaki yasirise nti because mwe mwatakolinze bazadde. Okitegeera. Bazadde? Kati awo Donizera yali tajja ate kusaninga on your side. Ate bazadde. Ate Junior side. Kyali kigenda mukalubiriza. Kyabadde kigenda mukalubiriza. Nga gwe nga bw'otasobola kusalawo wakati wa Doni ne Zawedi. Kati gwe kyakulema okusalawo. And which will be hard for you. No. Nedda sebo olimba. Nze muzadde kigwe n'ataakinga. Anti kati mu voice ya Donizera bw'abadde agamba bw'oba wamuwuliriza bulungi. Nze nagaana okuddamu Junior because of his dad. Ekyo kyo ffenna twakuwa credit. Ekyo kye wakola kyali kirungi. Era ne mbagamba n'obagamba sijja kumuddamu because of his dad. Sisobola. Kati Zawedde abayingiriramu wa? Zawedde wayingiriramu waliwe wati. Donizera attackinga Zawedde ng'akozesa nako ku page ye was to hurt you because you shared full figures video. Okitegeera. It was an indirect attack. Kubanga all the way back we have been watching these two ladies. Sirabangako video ng'evawa Zawedde ng'avuma Don. Sijirabangako. Okitegeera. Naye Doni kwega mubuuziza ekibuuzo naye aganya okiddamu. Doni alina jealousy ku Zawedde kubanga Zawedde Doni yagamba Zawedde amukolere ki? Amukolere simanyi gundi contract. Zawedde n'atasobola gimukolera. Doni n'akuuma akasajja ku mutima. Era nawe Richie kankubuulire Richie. Era nabadde kiriya nga mbanyonnyola emboozi ababadde ku ntandika.
kituufu ezo different izo ziraba kati kankubulire Mr. Richie fena tuli bana Uganda tuwangalira amawanga g'ebweru naye bw'olaba omunayuganda muno nga takuyambye nga gwe oba olowooza ki expectations zo bwe zitatuukirira kuva kw'oyo omuntu what do you feel ng'ate mwena muli ba Luganda from one family which is Uganda. How do you feel? At ye dawn. Yali talina credit. Zawedde gy'asobola kutambuza. Nga Zawedde ayinza okusigala nga ali mu mbi. Mbu. Kati ekitegeeza nti Doni Zera yagaana okukkiriza nti levo zaagaana okukwatagana. Okitegeera levo bwe ziba tezikwatagana no matter what oyo muntu tasobola kuyamba nga levo tezikwatagana. Naye nga tujja kuleeta past and you compare with the present. Okitegeera by then Doni yali tainaamu and she should accept nti yali akyali wansi nnyo. Point yeetuuse. Hello. Yes, sir. I'm sorry. Wanji. Richie. Yongezako ku ddoboozi ssebo. Tawala kuwuliza ndowooza zammwe. Bino nabyo tubimale olwaleero nabyo biggwe tudde ku birala. Ate tunaabeeranga ku bino. Boss. Ogenda kuteesa oba okyewuliriza? Ate soogera. Gwe cowboy. Oba oteesateesa naawe. Nga nkuggyeko tulinde omulala. Halo. Nkwata omulala munnange. Halo. MC Wanji. Sebo okulamusizza wano mu Japan. Yesebo we Japan. Ngenda kwogera ku bantu babiri mu nsonga yange eri bweti. Ensonga esooka Doni Zera yalemwa okumanya nti waliwo abantu abanene abamusinga mu bulamu obw'ensi. Yagaana okukkiriza amazima. Mujjukira bulungi omukazi oyo nga ategeka girls power nga n'omulala ategeka white party. Omukazi oyo yasituka n'agenda Tanzania n'anona kana akakazi akafumbirwa Liklosi. Mujjukire bulungi omukazi oyo talina muntu n'omu ayagala kumusinga. Babadde beeyagala bweyagazi ne Liklosi. Yes, Doni Zera nze nkwagala nnyo oli mukwano gwange naye jjukira nti waliwo wavaawo waliwo abaddawo. Kino njagala nkikutegeeze. Oli mukwano gwange nyera nkwagala nyera nkufollowinga nnyo ebintu byokola binnyumira. N'abaana bo mbaagala nnyo kubanga you are caring, you are a good mother. Okitegera. Naye manya nti mu nsi wabeerawo abantu abakusinga. Omukazi Juliet Zawedde akusinga ne bonookola eddagala ne bonoopama ku nnyanja ne bonoovuga emmotoka zino ze batugambye nti ozikyusa kkala oli omukazi akusinga. Si mu bubi. Point number 2. Kino kiwakoze wati weerabisizza nnyo okuddira ono omukazi atulaga obusolo ku gundi ku page ye nga views zibuze. N'omuwa page yo n'agyonoona mu model efaanana bwetyo. Yakwonoonye nnyo ne wakale ne wankubadde naawe sometimes sijja kugendayo nnyo. Naye wakoze ekikyamu ky'amaanyi nnyo. Njagala kunnyonnyola sisita wange Doni Zera manya nti mu nsi mulimu abantu abasingana. Mulwana yali asinga wava munno. Okitegeera saawa eno President Museveni yasinza ssente mu Uganda kubanga ye mukulembeza afuga Uganda. Naye gwe wagaana okikkiriza nti mu nsi mulimu abantu abakusinga ebintu byonna byokola byakyana kito. Oli mukwano gwange nnyo n'ekintu kyewakoze kyanyiizizza nnyo okuvuma Juliet Zawedde talina wayingira mu bino ebintu. Ate bannayuganda muli bazibu nnyo, bannayuganda temwagaliza. Mulaba omukazi ayamba
Ya gambye olwokuba na sharinga gundi ya full figure video. No. Ekyo si kyekikulu. Ono full figure yavuma Donizera emirundi mingi nnyo azenga amuvuma yeeyambula alaga obusolo alaga biki bena tubira ku social media nga tulaba eky'omwana si ekyamunyiiziza ekimunyiiza abantu kumusinga nti gundi amusinga Juliet Zawedde amusinza ssente gano mazima nze kalosiru mumanyi kaba kabikuse njogera mazima era tuliko pen roof bulijjo buli omu kyalindirira munnange nsazeewo nabadde nno saagala kubanga bintu binnumya omutwe nengamba waayera tayagala muntu mu bulamu bw'omunsi muno muntu waliwo omukazi amusinga mu Uganda taliyo ayinza n'okwewayiza nti ne Nnabagereka amusinga ayinza n'okuyungako nti ne Kataaka naye amusinga sikulimba ze Donizera mumanyi mumulaba ajja ku peegi ye mwalaba singa mudeema bega mulye girls power omukazi ng'akola girls power nga n'oli akola white power naye yali business mujja kubiraba byonna yali business eyo Doni yali business naye era wamulabanga era omulaba n'avaawo n'agenda ate weewuunya ayendinga apo ng'afiiriddwa kubanga oli yakola white party yafuna abantu be bamuyamba ate Donizera ebyo emirundi egisinga ateekamu ssente ze gyekajja kgenda nnyo tetumanyi engeri ki gyafunamu ssente ze naye agenda zibeerawo nno ssente seba abeera ne ssente era naye namubuuza naye Doni ziyinza okuba nga zibeerawo ffe tuli bantu byonna tuli bannayuganda ebintu tuba tubimanyi ensonga tugikwata empola ogenda okwezuula wekka ng'obulamu bwo bwonna wabufiirwa naye ng'obufiirwa lwakuba otambula n'abantu abasiru abakuwa amagezi kola kino ogundi akoze kino kola kino ogundi akoze kino obuzayo eddakiika emu funzaamu tukwate mpe eddakiika bbiri mpunzike sigenda kukyawa Donizera naye ebintu by'okola ng'obikola n'abo abakuwa amagezi amafu bakulimba era bakubuzaabuza Juliet Zawedde mugagga omugagga aba mugagga kati nga bw'olaba nze ne bw'onjogerera ebiringa bitya ne bw'okola eddagala tosobola kukyusa bulamu bwange tosobola kunzijjako omukisa gwange Mukama Katonda gwe yampa ebyo obonaabona bya bwereere si mu bubi Donizera akkiriza nti mu nsi mulimu abantu abasinga bannaabwe oli musajja mugagga twasobola kujjako omukisa gwo tosobola kunzijjako omukisa gwange noba ng'ofudde Mukama yagumpa onoogunzijjako otya si mu bubi kano kemmanyi mugenda kukasalamu era mukasaliremu wano naye nga mu bimpimpi Donizera akkiriza nti mu nsi mubeeramu omuntu ng'akusinga nga ne bw'onookola eddagala tweyaza nnyo kyali wange message etuuse alo sebo kendeza ku ddoboozi eryo nyabo sorry Richie mukwano wangi oli otya kuliko olutalo munnange webale kusizinga fire nze munnange teluba lwangu anti omanyi entalo ezimu sisobola nwanye entalo nyingi naye luno sirusobola bannange mu nsonyi obakololera naye ndi wano covid yanzita naye nga Richie bambi one thing that I like about you is your loyalty bambi oli loyal to your friends oyagala Doni era nze leero lwenzikizisa nti mikwano gyo ojagala kubanga owanise n'ogamba luno olutalo nti sirusobola mwe mumanyi mulumale naye nze njogedde bukimu nga bwe kiri abantu banjajinge nga bukimu naye sibisobola sometimes I get confused mbeera confused nembeera nga ndi fixed sibisobola true nkasosiza neŋŋamba olwaleero ogambye omwana agamba atya mbu anko bayombye ne mami sisobola ngati jukira nabadde n'abaana batoni kati ntandika nti okucyankalana ndi mulalu mwe kyemugamba ndi mulalu mbu kati mwe mufollowinga mulalu mbuze sitegeera I know naffe abakwagala tukuveemu kati nze laavu yange ebadde ku 8 kati egenze ku 10 ngambye that is what they call a friend sibisobola waliwo ebintu byentuka nga sibisobola wadde nga mwagala drama but I cannot because it all started with me
Exactly, you know, how to read the bank. Na ye, Richie, mu bantu abikati nga bwe bwogambye nti omwana wo anaakira omwana wa Don anaakira baatyambo. Njagala nnyo buli era bwe mutunuulira anzijukiza muwala wange kuba sibeera nnyo na muwala wange buli omu amanyi life yange. Kati that same reason is the reason why Don couldn't support you. Kubanga naye bw'ogamba muwala we ye ndowooza yabadde agamba mwami Tamale senior anaakira abaatya nti nange luno olutalo nduyingiddemu kubanga ye agambye arespectinga abaki abakulu. Kati mu luno olutalo gwe ne Don temulina buzibu but you're torn between Don and Julie. Ne anti Don yaleese abacuba. Nedda anti Don yagambye ye tamanyi naye page yagiwadde omuntu kubanga sinnawulirako Don ng'avuma Julie by the way. Anti naye omanyi okukwata anti kiba kitegeeza omuntu oba tomuyinako obuzibu era ogamba yii lwaki omuntu yamuvumidde ku page yange kuba era naye abaaliraba. Richie, okimanyi era ffenna tukimanyi nti obuzibu era obweddamu mugamba wano nti obuzibu between Don and Juliet weebuli okitegeera era bwe weebuli naye ye ng'omuntu tannavaayo publicly kugamba nti obuzibu buubuno ajeewaze mujeeyo. Naye nga ate Doni naye nno naye atera okwogera amazima nayogera era buli kimu era kyobulaba asanyuse kuba nti yalize singa mbadde njogera bya kisiru kuba nze siwaayiriza naye wekituuka ku paati eri balina obuzibu bwabwe alina obuzibu kuba era naye ate bombi mikwano gyo of which kati ye Julie bwe yalabye nga bamuvuma nze ngenda kuluzinga emikwano kubanga ndoza kirabika kwa every time it's me naluzinga ati kuba nze kansigale ku mazima kuba sijja kulimba. Julie mwagala nnyo she has always been there for me. Doni teyampisiza bubi naye ate ensi yonna tegenda kwagala. Richie bw'obeera mukwano gwange nze nemba nga nina obuzibu ne mukwano gwo sirina buzibu naawe. There is no reason lwaki mba nkujaawa bwe mba nga mbadde mukwano gwo nga nkwagala. Ekyo kye nakkiriza anaabeera mukwano gwange ajja kubeera mukwano gwange anti ekyo kye nakkiriza ne ŋŋamba mukwano gwo nga ddala bulijjo akusupportinga because you're his friend. You're her friend. Tonnavaayo konti omuvume nga gwe omuntu. Bali we baba bamuvuma because they are your friends. Si gwe abagambye nti bakole ki? Sisobola kukontrolinga buli omu. Exactly. Bw'abanga mukwano gwo ng'akwagala, this is the time when you know who your friends are. Nze nkimanyi omutima gwa Doni kati akikakasizza nti oli mukwano gwe kubanga ogambye nze nabadde ndowooza bannange Richie agenda tuvumira Doni bannange. But you said bino sijja bisobola mwe mumanyi okitegeera sobola naawe kati ntandika ntya naawe nagenda neŋŋenda ne waba Doni nendaba ne mami we nendaba ne dadi we kati ntandike ntya kati mbuntya siri mulamu ng'abadde wakukyawa ekyo kimala okitegeera. Kati ye Julie bw'aba agenda kukyawa olina abantu bangi nnyo mu bulamu bwo. You cannot control all of us. Abamu twavaako okimanyi abantu bo bonna abasinga baavaako nkimanyi kati ogenda kugamba nakumbuka akati tovuma zaawedde ku ddiru ki nga lwaki tamuvuma bw'aba alina ensonga okitegeera. Ate ensonga lwaki zaawedde bamuvuma Naku is the only person who can come and tell us so. Tuyambe buyambi oyite Naku ayanje ensonga ze kubanga Doni agambye ye page yagiwadde oli. She has her own reasons. It's out of Don's control. Kiringa gwogenda ku page ya Penge n'ofunayo gw'ovumaawo. Penge biba bimukwatako. Mpulira. Okitegeera mukwano. Bye byange naye nga tofaayo. Omuntu bw'aba mukwano gwo, you do not have to be on their side. Ajja kusigala nga mukwano gwo bw'aba akwagala. Julie bw'aba nga akwagala agenda kusigala nga akwagala no matter what.
Nayenga, thank you so much for being Thank loyal. you so much. Message it. Hello. Hello, Richie. How are you, Steve? Kakati nze siyina sayidi kuba mwenna muli bakyali bange naye buli muntu kamulengezeemu abaleme buli omu okweraba ku ndowooza yange Richie Donizera talina buzibu naawe ekyo naawe okimanyi naye Donizera akozesa obukodyo nga bw'ogambye okukwata kwani akutte ku mwana we oba ku ye. First of all ogambye Julie abanga boosi wo which is okay. Donizera alina obuzibu ne Julie. Full figure ayambeeko gwe okuvuma ayambako ne Julie. Kati obuzibu bwe bugira bw'otalabako Julie full figure yali ayamba nze. Kale naye aba ayogera yakuyamba nze saagala ontwale bubi njogera ku kyendaba nkwanguyirizeemu. Kati full figure aba yali alwanira gwe. Full figure bw'aba alwana akubamuko kumanya. Aleeta kumanya ga Julie wano wali okola bwoti Julie wano wali okola bwoti Julie ate nga kiconnectinga ne Donizera awo toyina gwe tokinaako sse awo kiba wakati wa Junior kyogamba wala teyaboogera teyayogera ku Andamani ne mama Kaliro bali bamukoze eki amba kino kyenjogerako ekya Julie bali byonna byebimu. Okay kati wawano Richie wootategeera oba wenjagala otegeere obuzibu obuliwo mu luno olutalo ogenda kuluuzingako sayidi emu oba ogende n'eri ekugasa eya boosi ani Juliet zaawedde oba okusigala ku loyaani ya Donizera kunze kyendaba kubanga Donizera nga bwe mumanyi n'emputuuze tagenda kusirisa mundu etunudde ku baana be in which ye full figure yayogedde ebintu ng'ateeseeyo ku Facebook ye wano woba owulirize nnyo we wakulu n'agamba Donizera yali asaba ennyumba nga bw'obyogedde n'atwala n'abaana be ewa Julie ne bazannyirayo Donizera n'agenda ne bamwebakako ennaku bbiri. Amazima ga Katonda nali sinnamuvinga kuva Boston. Donizera yakola ekivulu kya Julie. Julie yennyini n'amwesabira abaana n'agamba abaana baleke wano nyambe ku kivulu. Donizera kyekivulu kye yakolera Julie. Ate mu kwogera amazima Donizera ero gyamuyita ayogere. I know nti Donizera yali credit ye tennaba. Buli muntu nga yakatuuka mu America yeetaaga obuyambi. Julie yanoonya gundi Donizera amuyambeko ebyo ebya social media. Kino wemba njogera wemba nemba lado enkube. N'amugamba nga naye bw'amweyambisiza nti biki era Donizera yamugamba Julie social media togisobola. Ejja kuwoomera naye gyegenda okukomya kugaabya. Naliwo nkimanyi kyenjogerako. Kati Donizera amazima yali talina credit emala n'agamba Julie osobola okunconsigningirako because of your credit in which we cannot judge Julie kuba yayogera ne bawe n'amugaana ekyo tosobola kinyigirira muntu naye olutalo si we lwava nti luvudde weeru kati olutalo lwavaawa Julie nga bwe yagambye gundi full figure ekyoyo yaleeta wanayogerako na full figure tayogera kati full figure yateese ku page ya Rich kyentegeeza biri ku page ya full figure kati Donizera ye bw'aba akuba takuba mbu nkuba Julie direct nkuba full figure takuba full figure akuba Julie kubanga akimanyi information kituufu tebamuwaayiriza meaning Julie yagigamba omuntu agiteeseeyo ekyo kyobadde tolaba okitegeera mpulira kubanga Julie byayogera mazima naye ate yamwegayira nti abaana baleke wano ekintu ne babeerayo era 2 days meaning Julie ayogera nembayirawo emibiri simanyi nayombye eddege simanyi nayombye simanyi esala joy nembayirawo emibiri nno nga buli omu alaba buli omu abaalaba Baby Ferrari nenzija munange Baby Ferrari omuntu gw'olwana nange mba nkimanyi musimanyi bantwalako abaana nenkuwawo omubiri nabiwulira ku Isaac Kateregedda tukyali ku kigula Katerega ani yaba yamugambye nti Julie yennyini yaba yanyumiza Katerega it doesn't matter ani amanyi koye ekintu kyakamanyiro n'ekintu ky'okumpisaamu amaaso nenjirawo buli omu omubiri Katerega naye bamugeyanga
era nti wabye ebyama bantu alakabana baby fera lyolyawo endimeza yanvuma ulyamvuma lwitaka gwandi bubi nenjiwo omubiri meaning goyina okukatinga off donizera goyina okukatinga off abantu abagoberera live videos babinani kati ate ali mu kuvumira ku Juli n'alyoka ateekamu abaana ng'ate yali asabyeko ne ku donizera ssente z'ennyumba n'aziweereza so waliwo entalo z'otunuulya noga nga tuzeesonyiwe tuzidde ebbali kati nze Richie donizera ttaano wange naye tusobola kujja wano omucuba avuma oyo siragamba nti pulira naye waliwo ebintu byolaba n'ogamba nina kulondako wakati wa kino na kino otherwise kino tekigenda kusitookinga omugagga wo kimanyi mutiitiizi yagabiranga abo basengese ate fenna ekyalo ne tumanya so kimanyi naye balina ebizibu byabwe alina ebizibu naye bwompa omukono omulala lwaki gumanyi nasabye community anti ne badda ate ne batandika okumutabukira kosi yawa penge sente nga penga akadde ebizibu naye abantu bazze wano bankalakasi bantu mwetegera bwetegezi n'ogamba kale differences zibaddewo n'emikwano gyange era kinayogerako nti Julie alina obuzibu woba ompuliriza bulungi Richie nze sinnakugambako nti Julie alina obuzibu kuba naye alina poyinti ze nze nkulaga bulazi nti lwaki olina okulondako either Julie oba donizera kuba donizera tagenda kulekerawo okuba Julie nze kyenkulaga otherwise okuyomba kwabwe tekunkwatako nze ndi mukumuliza era kituufu nkyagadde nnyo kubanga era bwe yawa penge kuba penge yajja n'amukabirira njagala kino namuyamba ng'omukyenkugambye nti nze donizera kyaliwa naye sisobola wano nenkuvuluga akimanyi bulungi waliwo entalo nga nange tumirwa naye nga tusobola tubikola ffe tuli bamukutte enjayi nebagamba nti munnange mugambe nange sinakukyogera wabbali kulaba bulabi kubanga abantu abo ababagamba bembadde okimanyi bulungi social media bwetambula talo zaabwe naye ate nga abantu abamu bwe muba muliyo ku lulo buli omu alina okuba genuine eri munna amazima ogamanyi ne donizera amazima agamanyi tuize ku ndowooza y'abantu abalala tweyanziza nnyo ebyo nno nti nedda mugambe kati bwoti weegaana enjayi